us as a country nate twali tutekwa kugigenda mu kubanga abasinga bungi baagala ekyo kye bayita democracy. Omanyi tulina abakozi si bakozi okay noza abakozi abantu abasasula sente z'omusolo mu ngeri y'emisaala n'ensako almost abantu 8,000,000 abakulembeze. Yep. But we had to go to that kubanga ebyafaayo byaffe byali bikambwe. So we had to create that kind of environment. Abantu baleme kunyiga bave mu ntalo ojukira wano musajja ali emmese nga ayagala district naji meketa juzi konyi butwali mu South Sudan mu meeting ejuba kiyasoka ku meza yali fabachori mu cabinet tuli banji tuli batono. So nze ndowooza time has come kulwebizibu tulina ng'eggwanga n'enyingiza yaffe tulina ng'eggwanga. Time has come kudda mu kisenge ng'abakulembeze tugambe tukyayetaaga banna abakulembeze bonna ku nyingiza yaffe tulina ensako n'emisaala gituwa abakozi baffe bwe giti kikyayetaagisa oba tutandike kusala wano tuteeke wano kusinziira ku bizibu tulina ng'eggwanga. Naye nawe oyogeranga abali ku doluvuganya gavumenti mwe muli mu gavumenti mweba mwine no Adam yamba batuuliriza because kyoyogera mweba mwine bannayuganda ndooza bonna kye balyetaaze ze calls ezizze mu bannayuganda ebbanga lyonna tukendeze ku parliament tukendeze ku bakozi ku district cost ya administration eri waggulu. You don't expect ordinary Ugandans okuleadinga kino. It's you the bamwines abali mu government okufrontinga kino. Nedda actually ate koze n'ensobi abatulimba nga tugenda mu nkola ebine byebufuze bingi batulimba ntuobeera ne government ey'omugendo ng'etalina mu ludda luwakanya eyinza kwonoona kubanga talina checkinga n'olwekyo twetaaga ko abacekinga government. That's why we went into multipartyism. Balatifu ne bajja. Noga njuke kise buli mbuzi ku nkondo eneza abaga siri mbuzi. So may what I was advocating for yali nkola y'omugende tali mu bina byobufuze bingi yabana Uganda bayinza kulonda Adam Kungu ne bamulonda kusinzira ku busobozi bwe kusinzira ku bisanyizo byayina ntumulonda oyimba ka president. Yes. President yagabaze district byayise mbawadde wano ebabawa twagala site mbawadde. And you saw kuba wakitegeeza ogenda kuongera burden omanyanga Uganda yafe sinungi naye nungi semateeka eno nungi naye sinungi egamba bwe article 99 olira kyegamba article 99 egamba singo jintera mu Uganda the executive authority of Uganda is vested in the president and it shall be exercised in accordance with this constitution era bujja kukozesebwa nga businzira ku ssemateeka ono n'amateeka ga Uganda obuki obuyinza bwenkomeredde ate kati bwajja wano mu article 79 wali bamugambe yalina obuyinza bw'amaanyi bwenkomeredde. Yes 79 negamba bwiti wulira function of parliament obuvunanyizibwa bwa olukiiko olukulu lw'eggwanga subject to the provisions of this constitution okusinza ku buwaayiro bwa ssemateeka ono parliament shall have the power to make laws on any matter. Parliament ejja kubanga n'obuyinza okukola amateeka ku nsonga yonna for peace, eddembe, order, ebutebenkevu, development, kulaakulana and good governance of Uganda. N'enfuga ennungi ey'eggwanga akokubiri except as provided in this constitution. No person okujja nga bwe kirambikiddwa mu ssemateeka ono teri muntu yenna or body other than parliament shall have the power to make provisions of having force of law in Uganda except under the authority conferred by the act of parliament. Eri bakugambye nti obuyinza bw'amaanyi bwonna mu Uganda buli mu mikono gya president naye wano ate ne bagamba parliament talina buyinza bwonna kujja ku parliament ng'ekoze ki yes kati ebiyinza byesikanya nabyo bw'oba omuwadde obuyinza kusala ku lwa Uganda muleka akole kyonna muleka akole kye Singapore mwe mulina parliament mulina ko anti owulira nti ateekwa kwegayirira parliament anti
kati He bwegana has control Kankuwa ekyokulabirako. over these MPs. Yo, For Kankuwa example, ekyokulabirako. Mwamini, Mwamisemu yagala okujjawo term limits. Kankuwa ekyokulabirako. Yakozesa parliament. Yagala okujjawo age limits. Yakozesa Kankuwa parliament. ekyokulabirako taamu eyaggwa ndoza honorable chief yalakyaliyo Aye 10. yes president yawandiika agamba nti ababaka ba parliament ku nsako yaabwe gavumenti eteeka okubajja ku musolo n'akiteeka ne mubuwandiika n'awandiika speaker zaali talina ku mbale ne bamugamba ok tutujja kukuwa sente omanyi kyaddako ebbaluwa yagijjawo era abakulu tebaba Sanction is not to begin with as a parliament, rather speaker of parliament, neba minister babiri. Gosnuliddemu ango ki. Tuli mu kwekaza oba abazungu batulina kaka kuku. Waba yine ensonga. Kati wanakungu n'abatuuliriza tulina ebintu bya mirundi esatu. Waliwo okugamba nti bakutaddeko sanction nga gwe omuntu. Mu Luganda tuliyita koligo nga tokkirizibwa kugenda mu nsi olw'endowooza ez'enjawulo olw'ebintu eby'enjawulo baba bamaze okulaba. Naye bannaffe bano abazungu twandisuubidde nti balina ebintu bingi nnyo bye bayinza okugamba nti kale Uganda katugirumye bwe tuti. Nze nandisuubidde nti twandibadde tusukkako awo kubanga nze nkyalowooza bulungi nnyo nti emisango gy'obuli bw'enguzi
owe mu America owo
Kuchikumi musatu tonyeza usatu Radio 4 ensonso zira chikumi ka tonyeza msam Radio 7 eraka lyabejukuru bomukama kabaliga Haji Latif Sebagala Sengendo wakawempe mpya ne Mwami Fred Bamwine gwendi naye kawempe mpya atajimanyi Haji atugamba wano nti ajja kupwa meya bwa kawempe 2026 ye kawempe mpya ajayogera kaka Haji Sebagala inenso bijakola ndo commissioner wa Kampala Metropolitan olyo kuchi buno buchiboli ne kawempe wesangibwa ali ku Radio 4 sinamugamba botongole ate kyokubiri nimbera nnyo mu family noba namutuuze bakubye obutuuze nnyo mu family otya nnyo namaya kimanyi ayinayo omwana ate kyokubiri ekyokusatu nimbera omutuuze ate murano ekyokuna ntuwangala fena mu byobufuzi oba kweraliikira ojja mutwala eri ewo mujjo kati ensonga ng'eyo esookeranga waka tuwama tukiri wesigika n'ogikuba kw'abantu ndowooza bwe ndimala okuyingizaamu NUP eza famire ziba za famire ate wabeerawo z'ebyobufuzi naye njagala okulamusa mu ngeri y'enjawulo nakawempe kawempe mpya mwebale nnyo mwebale ddala ndowooza tujja kiddako kubanga kino kiyinza okunva mu mutwe kiwatandikiddeko kyetugendako ekigambo ekyo kyetugendako naye mbadde njagala oresponding katono kuba mwine kakati bwana yabadde ayogera tugende ku Red Eyes kawempe mpya yeeyo bannakawempe atabe kwesalamu baŋŋambye musajja mukulu tuyambe olabe nga kawempe tugizza engulu tubeera nga twongera ogitereeza oweereza eggwanga kati jaga oweereza ekitundu kyo nga meya we kawempe n'olwekyo nzaani agaana njagala obbawe baasa mwenna bwe twabadira mu mikolo egy'enjawulo mwenna mwebali nnyo mwebali ddala ttiimu kawempe mpya banaye mwebali nnyo mwebali ddala era tujja kgenda maaso n'okutambuza ensonga yaffe kakati ekigambo kya Red Eye oyogedde wano nokibeera very emotional abantu buli omu ajjanjaba nga bw'ayagala Red Eye tebamuwadde the attention gyoyinza okugamba nti ddala buno bulabe mwe tunaaviira mu kintu kino gavumenti ejja kunoonya ssente zakujjanjaba abantu maaso olw'endwadde endala ezinaaba zizze abantu buli omu yejjanjaba nga bw'ayagala naye onali omanyi kizibu kyange wekiri which I want to call upon you ekizibu kisimbulizibwa eyo enkola egy'owuli gye bayita liberalism gavumenti gye yadapting me I don't agree with it kati ebintu bino ng'ebyobujanjabi you have seen these vehicles called what ambulances buli mwafu nekyafuna teekawo babita ambulance ate nga si ambulance really me I'm an advocate of a strong government to help the people bino byonna mukulu bamwine agenda nanneewunyisa ayogera nga ali ku opposition kigamba ekimuganya okuyingira eno sikiraba kubanga alina ebintu ddala byalabira kubanga ndabira ddala nga omanye otuuka mu kiseera katonda nakkaka n'oyogera ne bitwandyogedde kati katonda ali ku akaka bamwine ayogera ebintu byalabira ddala nga bize nandibyogedde naye kati ye kaakole ki kabyogere naye ensonga eno ey'amaaso bannanga abantu balumiddwa amaaso nali ntambula nalina emirimu gye nali nkola mu kitundu ekimu nsanga abaana tamu yali egenda mu maaso nsanga abaana mu makubo abamu batudde waka abamu bali awo babuzi balinga temusomi amaaso fokiti nga nawo tubalabuuza nababuuza amaaso ng'ekyalo kyonna kyonna amaaso gakola ki nga malwadde nange ku ssomero abaana bangi nnyo betwazzaayo eka olw'amaaso naye nga ne batubaddiza abazadde bagati kakati ate naffe mutusindikidde abalwadde b'amaaso ate naffe gatukwate nga n'abamu kubo balwadde already nkugambye kakati ne bagamba abantu ti abamu waliwo gwe nasanze ti amaaso ti funa omusulo gu uyise mu maaso ero lyeddagala funa omusulo funa ogwente funa obusa byonna bigatte wamu otegeera oyiranga ati genda olingize mu ttooyi teekayo omutwe olingize mu ttooyi ekiswe ekyo kivaayo kigambi tugenda funa ate endwadde endala pitirivu obungi kubanga buli omwana onya survival ate
wangamba luli wagenda ko mudwero okugula kadagala ka maaso bagamba emitwalo 10 si wagula bameka bayinza okugula emitwalo akwata emitwalo 10 lwaki tagenda nakosa omusolo gwe bamugambye ogw'obwerere banatula mutoyi natula mukabuyonjo kutegera bagamba ebintu yolabya ddala nti gavumenti tefuddeeyo kutaasa anti kakati olwaleero nalabako akalango kamu oba bubiri bannange red eye alert kati bwogamba red eye alert oba nakalaba ku social media minister yafulumya kafulaya bwekati tiyakadda namu naye nga abantu bameka basobola okwaccessinga social media bameka so lwekyo olabira ddala nga waliwo ebintu bitasoosowaza ebyetaaga okusoosowaza olwaleero kampeyini gye bakoze kuwandiisa abantu kukola ki kampeyini eyo yandibadde ekolebwa ne ku maaso kubanga gwe mwagala kuwandiika balamu eno siza teri kubafudde n'omulundi n'ogumu ewandiika baki balamu kakati mubeera nga tusobodde kufaayo ku bantu abalamu n'ogamba bannaye nkoze nti okulaba nti bannange eddagala ki tuyinza okuwa abantu baffe naye abantu balese abantu bakole bizinesi nga bwe bazaagala amalwaliro gonna kati red eye afuza red eye buli omu awa eddagala n'eddagala eryaggwako balijje mu zisitowa ne baliwo abantu ti lyakola ki ligenda kuwenya amaaso kubanga obugundi obwo bubateeka ku maaso nabo bwabulabe bwebubeera nga obuntu obwo si bulungi ne bubeera nga obuntu obwo si buliko obuzibu bwonna nolwekyo nandisubidde nti gavumenti yandibadde ekola ekisinga kano gewalaba kubadde oyogerako kano kokka minisita ke yakola neteekako x okitegeera so nolwekyo nze nandisuubidde nti embeera efaana bwetu si mbeera yagamba nti gavumenti ekoze obuvunaanyizibwa kubanga buno obulwadde amaaso kitundu ekinene nnyo ku bulamu bw'omuntu kati bw'obeera nga tofuddeeyo omuntu kugamba nti tumutaasiza tutya amaaso gavumenti yategeera embeera zino myezi ng'ebiri emabega naye yandibadde egamba kutimya ddagala eryo officially titwaligabidde abantu kubanga bano bantu bojjako omusolo bantu bokolako byonna nolwekyo bw'obeera nga tufuddeeyo ku bulamu bwabwe oba wali azaamanyiza nnyo nolwekyo gavumenti eveeyo kulaba nti abantu bajjanjabibwa amaaso nkweyanziza mwambe mwine nsonga eno eya red eyes nze wadde honorable inengeri gyayogeddemu abamu oluusi beerabira nti waliwo bamwine ng'omuntu ne bamwine omukozi wa gavumenti abo bantu banjawulo era ntera kukubulira lunye nti nze ng'omuntu waliwo ebinjagala gavumenti byetakirizaamu enkola y'ebibiina bingi sigikirizaamu naye gavumenti yange gikola ki byeyagala singa ebadde enkola yange bamwine kati nga bano abakozi ba minister of health nandibadde mbagobye bonna kubanga bakugamba nti endwadde 75% z'endwadde zitulina mu Uganda ezisinga obungi 75 ziva mu bujama ekyokulabirako juzi wano bwe twabadde mu covid bwogenda kwetegereza bwe twabadde mu covid kumpi endwadde endala zonna zaavaawo ntusigaza malaria enezisinga obungi manya enkola biki bino bigenda so bwetuba nga tumanyi nti 75% of the diseases ziva mu bujama why don't we dedicate all the majority of the resources ntubeera wano ku prevention kubanga bwogenda mu abantu okunaaba engalo kuno kuwola okusanitizing that's where most of the kati ngagana maaso if people are washing their hands very well if they were sanitizing very well I can tell you most of the diseases n'amaaso gano teganda tutte ebbanga lino naye kati tulina abantu abatusasula bali awo ate omanyi mwana sebagala kimanyi okugoba omukozi wa government it can take you 4 years manya warning 3 times manya interdiction kwetunga lya mwetolera bwetolozi so to me we waste a lot of resources ezandibadde nga tizeetaaga kwonoonaka so I would really advocate era njageze baruwa zaati zinagize zimpandiika I walk now to the Minister of Health I walk to the PS Health because gana maaso gakyali wano welinda ko abaana bavudde mu masomero kibagenda kukola abazadde agenda kubalwaza omanya abazadde baafa mu covid
when we closed the schools. Most parents died because of their children. But this is part of negligence. On whose part? Part of negligence of government. Minister of Health they are negligent. They would, if the campaign was drummed up, yes. But as you keep quiet, nga bwetusirika amaaso bugeyongera kubeera wano bugeyongera kulwaza abantu. So to me njage ngojekwe messages to our government. I walk to the minister, I walk to the PS. I know they can still mobilize resources. Kubanga bizibu ya Uganda somehow think somehow already buja kuona somehow. And me nzenga omuntu akiriza mu government y'amaanyi, it should be a deliberate design by government to stop the spread of this disease and control it. Why is it not concerned? Because Wanga Minister of Health but negligent. At least other rather ministries or other concerned people but there is a responsible docket and it is fully staffed. Is it primary health care? Those who are supposed to when Minister Mulamba what primary health care in charge of the responsibility. Margaret Muhanga. Exactly. And she was a journalist. I don't know why such a person would not know the importance of a campaign as a former communicator. Maybe no zekatimbi yoga. I'm also a communicator. I'm a marketer by profession. Nchimanyi ntibu singo ya mbaba antunobo benchmarks. Do this. Abana Uganda baje kukigoberera mbwangu naye kati balinze president. Aveyo. President banachogerako nabo batandikira. Instead of leading him kati bamulinze. Era bwana amara kwogera. Ojja kula kati buli omunga akiwukite. It's very unfortunate. Very unfortunate. Radio phone radio 7.